fa additive yujimbaniriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya mwenna bagifollowing ambatumedeka bali mu ggwanga erya Oman mwabali ekkata ne Saudi Arabia nembeebaza nembagamba nti muli bakabinyo okubanga mugyekumira mbagamba nti updates mba nazo ziba zitambula okwetula eggwanga Uganda nkugamba nti comment section eri awo wansi oba kabuntira mu comment section Entiisa kusaidia musijja mukamanyikidwa nga Roben Montana yogolengera mu kifaananyi Embeera etabuse mu ddwaliro gyali ssaawa zino jjukira ono yabadde twaliddwa okubanga alongoosebwa wabula Embeera ate kati etankuuse butankuuse jjukira nabagamba nti ebiseera ebisinga omuntu ogenda ku sajjale ebiseera ebisinga sigamba nti omuntu aba 100% nti agenda kuwona ebiseera ebisinga eriyo oluusi bagenda mu sajjale okubalongoosa ne bakakana nga bafiiriddeyo obufiisi kati Roben Montana yazimba ekibuno era nga munnanke ebbanga erisimba bega yavaayo mu kamera ng'alaajana era ku social media obo video bwe bwatrendinga kwosa n'ebifaananyi abantu bangi abavaayo kubanga beewaayo kubanga bayambako Roben Montana olw'ensonga nti ekimuluma ekyetaawo kubanga kirongoosebwa ate kyetaaga bunaayira mu ggwanga Uganda nti basobola kubanga akolaki tebasobola kubanga bamulongoosezaawo era naawona akiraga nti Roben Montana musajja mukulu ono abasinga bamanyi nga tiktoka nti yalwala ekibuno n'okubadde bambi abasinga akavidiyo ke akasooka kubanga katrendinga ate bamukola mu bukozi content ng'oba oliawo abamu baali balowooza mbu firuta kumbe ebintu bya ddala bambi yazimba oluba nga bw'olengera yazimba ettama naye ng'ekizibu kiri ku kibuno information yakalinking trending akadde kano ku mitimbagano eraga nti Roben Montana golengera mu kifaananyi musajja mukulu oyo yabali twalidde okubanga alongoosebwa wabula ebintu binaba kubanga bitambula kirya ngenda kwambalaga ekifaananyi maasawo ng'ali mu ddwaliro bannange wano mu nsi si bwe muntu yagenda mu ddwaliro nti ebintu byagenda kutambula bulungi n'abasawo mu ddwaliro munnaye nabo bajjanjaba nga basaba kisa kya Katonda abayambeko abalwadde bawone nabo tebaba sure 100% omuntu okumutwala mu ddwaliro just oba mututteyo bambi okubaako Katonda wanaatandikira okumuwonya n'okubiza obulamu bw'engulu omuntu okumira amakerenda oba ogamize ng'oba olya ogezesa ne Katonda akuyambeko omuntu oyinza okulwala nomira amakerenda obulwadde ne bugaana nomira amakerenda obulwadde ne bugaana zimbabulira manyiri abakana bagamba Katonda taliyo kale mugira mukyawakana era nze abakana nti Katonda taliyo basaasira ne wano mu nsi ebintu ebisinga nze wano ku nsi byonna ebisinga nkimanyi Katonda alivako ne control yabyo just kale oluusi waliwo ekitiibwa ekitaaga okubanga weesitukiramuko woolyawo ne Katonda nakolaki nakwasaganyizaako nakuyambako nenge oluusi ebimu oba olina okukola ki oba olina okwerwanako noyambako ne Katonda okufuna waanaatandikira okubanga akuyamba naye gwe kyoba olina okumanya nti si buli muntu nti atwalibwa mu ddwaliro nti aba sure 100% nti ebintu birina kutambula kiriya kiva neewunya abantu abanenya abasawo omusawo si yakontrolinga obulamu omusawo talina bulamu bwa muntu bwonna bwakontrolinga era bw'otwala omuntu wo mu ddwaliro ne bigaana kakkana salapulesa omusawo naye si Katonda kubanga naye obulamu Katonda yabumuwa singa abasawo bali basooga obulamu singa abantu tebafa n'omunenge bajjanjaba ne bigaana kale uno musajja watu Roben Montana oba Roben Montana Embeera etabuse kyokka bamutute n'okumulongoosa atereere kyokka ate mu ddwaliro ate gye bitabukidde eyo y'ensi ekiruma Roben Montana abasinga bagamba nti kansa yamuluma nti kansa w'oku kibuno nti yamuluma omanyi kansa mungi nze manyi nabeerawo nga manyi kansa wannabaana simanyi nga ne kansa w'amawuggwe mbu ate ne kansa w'ebyenda ate oyo wannayo tuba yata ebika bya kansa bingi muno mu nsi banne osooka onoonyeza ku kansa n'omukuba n'omumukuba n'ogaakambiveeko kansa muyitirivu mu bika ebya buli kkala muyitirivu lisaaki ogikola n'ogikoowa kati Roben Montana abasinga bagamba nti kansa abala bagamba oba olyawo waliwo obusuwa ku kibuno obuyitaako okubanga munnange baddamu okubanga babuleetera okubanga bukola manye ebisisinga omuntu katugeze omuntu ng'erinnyo likuluma ebisisinga wabawo obusuwa obumu nga tebukyakola bulungi olw'ensonga nti akawuka kali akasaanyaawo amannyo kaba kaabokosa nga tebukyatambuza bulungi mu musajja oba kiviirako oluba okuzimba ebisesinga eri oluusi abantu abalwala amannyo ne bazimba embwa
oli n'azimba oluba ne libuwaga luti era n'omuzigo bakuula erinnyo n'ozimba oluba ebisesinga obusuwa bwoba bukyatereera buba buli mu kulikavalinga kati ebisesinga omuntu bw'oba mulwadde wa erinnyo obusuwa buli wate bukyatambuza bulungi musaayi wali ku mannyo manya agamanya gasinga gabako obusuwa bwe gatuulako kyova ebisesinga omuntu oba bakuula erinnyo basanyalaza busuwa kyova batuwulira bulumi naye ng'obulumi buba muli munda naye bakuwa kalifuuwa ow'empiso mulimu mu busuwa obwo bakube akayiso mu busuwa n'osanyalala obusuwa obwo bwe basanyalaza kyova bagamba nti ebisesinga omuntu omulaba ng'azimbye erinnyo manya ebisesinga erinnyo liba likuluma obusuwa omu bukosebwa naye oba nga tebukyakola kyova oluusi owulira omuntu bwenna ogwawo empewo buli weekuyingira muli munda obusuwa nga butankuuka kati abasinga balowooza nti oba olyawo Roben Montana linnyo nedda ekizibu ekiri ku Roben Montana obusuwa bw'oku kibunooko bwe buliko obuzibu mpoziko ne kansa manyi kansa muna esimuwakanira kansa wa bika bingi naye nze nganzi kinsuba ekiyinza okubaako obuzibu busuwa oba okulinnyawo naye ne kansa kisoboka ne kansa tulina tulaba abasawo tebagenda kubanga bakola kubanga ne bagenda kumba nga bamulongoosa balongoose ekibuna ekyo balabe obusuwa kiki bwabaaki wabunda weetaaga kulongoosa obusuwa buddemu okubanga bukola oluba ludde mu shape kyebalimu kubanga ndowooza bakola munnange naye embeera etabuse ekisajja kyattu bambi embeera etankuuse musajja mukulu Roben Montana munange byemu ku ebitrending akadde kano ku mitimbagano egya social media mbagala nnyo mwena era mbeebaza eno bagita Faadi TV gigwali ekkata America Iraka Philippine mu kibuga kye bayita Manila mu kibuga mu katundu ke bayita Cebu bagamba nti mwebale nnyo Uganda abali Uganda ne Saudi Arabia bankuba kimwe nambeebaza bambi mbeebaliza ddala mube bulungi